Weewaawo atereezebwa ennyo agulumizibwe wanga namugeka kiwa mirembe mwangu naga musinzenga mu buwangire bwago. Waliwo ebintu njatwogereko oluusi mu nsi muno naye oluusi lugano byogerako olw'okuba nti tutunulira abantu ngeri gye batambuzaamu ebintu ng'olaba nga ajja okunyiiza ono ajja okunyiiza oli naye eno nyamyogereko mu butuufu bwabyo. Mu nsi mulimu obutiiti obukulembeze obw'emiterere egy'enjawulo. Waliwo obukulembeze obusookerwako obukulembeze buva ddala mu maka gaffe gye tusinziira. Mu maka akulembera amaka abitibwa taata oyo aba atudde mutendera gwa bwakabaka mu maka ge, obwakabaka obusooka oyo kabaka. Mutendera ogwokubiri eri obukulembeze bw'ekyalo nti eriyo chairman wa LC1 we naye kabaka ku kyalo ekyo. Kyokka eriyo obukulembeze obulala nti chairman LC2 LC3 mpaka LC5 mpaka pulezidenti abo bonna baba bakulembeze mu bwakabaka. Kyokka eriyo obwakabaka obukulembeze obutambula mu bwakabaka obuddala mu maka gaffe era ne butambula ne buzzaako empya zaffe ne buddako ennyiriri zaffe ne buddako emituba gyaffe amasiga mpaka ku busolya obwo bonna bukulembeze. Kyokka obukulembeze obw'ennono kye kintu kiyinza okwogerako mu budde ku buli obwa LC bw'empiseemu n'obwa pulezidenti bwenjogeddemu, naye bukulembeze obw'emyoyo bwe bukulembeze obw'ennono. Mu bukulembeze obw'ennono mulimu ebitundu nabwo bibiina byera. Mulimu obukulembeze obw'ennono nga bulonde bulonzi, kugeza nti gwe mulonde mu kika kyewammwe gwakulembera ennono mu kika kyewammwe, katikkiro w'ekika kyewammwe, muwandiisi w'ekika kyewammwe obulonde. Kyokka eriyo obukulembeze obw'ebifundikwa obufuga ate buno bukulembeze obulonde. Lwaki obufuga? Nti buli obukulembeze obw'ebifundikwa bubeera bukulembeze bwa myoyo. Tukimanyi bulungi nti ensi eno efugibwa ensi ey'emyoyo. Ensi ey'emyoyo etudde mu nnyingo ya butonzi, ensi ey'obutalabika. Y'ensi omutonzi gye yeekuumira ey'ekyama. N'agenda mu bwakyefuula ng'atuuse mu kiseera kye yawa Ndawulo owa Ssewamala. Eyo y'ensi yasigala nga yakyama, etuulamu myoyo myereere. Omwoyo nga guli mu nnyama guba gulaba kumpi era omuntu oyo aba alaba kumpi nnyo. Tasobola kulengera byewala, tamanyi na byayita, tamanyi na bigenda kubaawo nkya. Kyokka omuntu ng'ali mu mwoyo aba alaba wala kuba abajjiddeho akatambaala akamuziyiza okulaba ewala n'aba nga alengerayo. Bw'obukulembeze akabonero akalabika ako katula mu bifundikwa. Bw'osikiranga jjajjaawo ku luggya lw'ewammwe oba oyina ebigere bibiri by'oyimiriddemu, oyimirira mu bigere jjajjaawo oyo omugenzi wasikira, n'oyimirira mu bigere ebibyo eby'obulya mmere obuvunaanyizibwa bwetisse olw'abaana b'osikidde abasigadde omuli abaana n'abazzukulu. Kitegeeza nti osikidde obuvunaanyizibwa obw'oku nsi n'obuvunaanyizibwa obuli mu bw'omwoyo. Mu buvunaanyizibwa obwo kwe buno bukutikkirwa ne bukufundikirirwako ng'omugugu. Ekifundikwa mugugu goba weetisse ogujjudde ebintu byonna byonna byenjogerako biri mu kifundikwa, gwe mugugu ogwo ogwogerwako kye kifundikwa. Era awo oba okulembera ebitundu bibiri, eky'obulya mmere n'eky'obwamwoyo. Era abantu bangi, amaka mangi, famire nnyingi zigudde olw'obutamanya olw'omuntu oyo eyeetika ekifundikwa ekyo gwakifundikirako obutamanya amakulu ga kifundikwa ekyo, mugugu gwa kifundikwa ogwo yeetisse obutagumanya. Ekyo ekintu bangi nnyo kibalemesezza, famire nnyingi ne zigwa. N'osanga famire ya gundi yali y'amaanyi naye bwe yafa omusika talina kyakoze n'ekimu okugyawo okusaanyawo obusaanyabirwa. Kuba yasigala ategeera ntegeera ya bulya mmere yokka, temanya nti waliwo kyasikidde ekyobutalabika eky'obwemwoyo. Ekyo no kitambulira ddala ne mu bika byaffe. N'olaba nti oli baamuwa yakulembera omutuba gw'ewammwe naye ng'ekyamazima kiri nti tamanyi kyakulembera, alowooza kukulembera. Omukulembeze bw'omutuba abutwala ng'obw'obulya mmere nti ye chairman wa LC1. Abutwala ng'obw'obulya mmere nti chairman wa LC1 bana atunula ettaka wali nja kukola endagaano bampeeyo 1/10. N'atamanya nti kino kyawukana na kino kikusasula naye kisasula mu butalabika. Tomanya na ddiru ofunyeemu
kalata abantu tebagala ko ebyatamanyi batalaba ebyo balabanga ebitasasula era ebitakola so babitwalanga ebitakola ki ebitaliiwo oba ebitaliiyo ekyo nno kintu kikyamu nnyo nga kiyita kyabwewussa kubanga amaanyi g'osikidde oteekeddwa ogategeera gasobole okugabirira n'okukulabirira n'osanga oli wessiga ate tewali kireese buzibu mu bika byaffe nga emirulu mu bika byaffe gisusse amanyi n'atamanyi afuuka mumanyi ne bagamba nti nkwatiraako tebababumbowa n'osanga oli ng'olusi omutuba ogwo omukulu w'omutuba bw'amala okuvaawo ng'amaze okuzaawa ate tebannakuzaawo mulala we yagenda okuddawo oba waliwo embeera zonna ezibali zibaddewo ne bakuwa okukuuma entebe eyo naye ofuba nnyo ziyize nnyo entebe eyo okulaba nga terambulukuka omuntu omutuufu tajja osigale ng'okyali mu bukulembeze obwo olemeremu n'otuuka n'okufa n'osikisa omwana wo asikira entebe egyo omanyi nti wali okumankuume ezo no kyebayita ensowole ebintu obireese nnyo obuzibu mu bika byaffe era ebika bizze nnyo mabega olw'ebintu ebifaanana bwe bityo ekyokubiri kireese abantu ebizibu tebategeranga nko migugu gye beetisse mu bifundikwa byabwe nti omuntu akulembera olujja lw'ewammwe jjajja wammwe yasikira jjajja wammwe tamanyi kyakulembera olukitegeeza aba akulembera obuwangwa aba akulembera nnono ateekeddwa okulambika ennono yammwe obuvu bwammwe n'obuddo bwammwe teri muntu amanyi gy'alaga nga tamanyi gy'ava omuntu osenga anaaba abuze olujja lwonna lujja kubula singa anaabula so omuntu oyo bw'anaaba tabuze ajja twala olujja mu maaso lukole ki lugere mu maaso ekyo nobwe kityo bwe kitambula mpaka ku mukulu w'ekasolya w'essiga owakasolya bwe kitambula mpaka era ne ku kabaka bwe kitambula nti ekifundikwa kitambula okuva wansi ne kituuka waggulu mu abo abali waggulu mu bwakabaka ab'ebifundikwa era singa olwaliro bukyenkya ng'akulira essiga ly'ewammwe avudde ku nnono kizibu nnyo ekika kyammwe okutereera oba essiga erotereera liwaba era n'ekika bwe kityo bwe kigenda kitawala kitambula ne bukeera enkya ng'omukulu wa kasolya nti avudde ku nnono ekyamazima kiri nti aba takyali mukulembeze wa kika ekyo olw'ensonga nti ekika ekyo yakitandikawo yava mu bw'omuzimu n'atuuka mu bw'omusambwa kuba emyaka giyiseewo mingi bane enzikirizo b'eddiini si bya myaka tenaweza myaka na 150 bukyanga enzikirizo eyo oba amadiini gajja mu baddugavu oba gajja mu Buganda oba mu Uganda terina kuyita myaka 13 kinaa kuwera naye ekika kyammwe akikulembera oba eyakitandikawo asukka mu myaka 2000 asinga mu 2000 n'okudda mu maaso kitegeeza nti aba mu bw'omuzimu natuuka mu bwaki neka mu bw'omusambwa ku kika ky'ewammwe era obuyinza bw'alina ku kika ky'ewammwe bwa musambwa tegese bulungi nnyo kati obulamuzi bw'alina ku kika kyammwe alina obulamuzi obwa waggulu ddala obujjulidde ddala kyokka n'ekifundikwa kyalina oba kyalokokeddemu oba kyageze mu madiini oba kyasuuliddemu ennono yeetisse ebifundikwa ebyabajjajja ne bajjajja bajja batula mu ntebe mwatudde okutula ddala ku oyo eyatandikawo ekika ozze mu bigere byabo nga bw'olaba nti osoosikira jjajjaawo nga neyasikira kitaawe nenasikira kitaawe onaga ebifundikwa nga 8 jjajja taataawo gwe wasikira bazza asikira oba otudde mu bigere byabo bonna be yajja asikira bonna gwe basikidde goli mu bigere byabwe entebe z'olimu ziba zaabo n'omukulu w'ekikwato bw'abeera nti abatudde mu ntebe eyabo bonna bazze bakulira mbere ekika ekyo kuba si yasoose abazze bakikulira mpaka ebyo gye bayita ennono kati singa okeera enkya nova ku nnono kitegeeza abo bonna basudde bonna bafudde kitaani bafudde sitaani kyabulabe nnyo kyabutamanya kyakuva ku mulamwa oba si kya bugunjufu okeera ku makya nga gwokulira ekika kyewammwe ekika ekyo nga omukulembeze wa kika ne bagamba mulokole nti ndokose naga amagezi w'ogajja nti olokose ng'ewuunya olw'ensonga obuwangwa butambulira ddala okuva ku ggwe ne bukka wansi mu luggya era abazzukulu empewo zibabanja nga zibajja mu nsozi mu nsi yonna nga zibaleeta ku kika gwe kyokulembera
okulembera emisambwa, okulembera mayembe, okulembera lubaale, okulembera emizimu. Naye obisuddewo bise sitaani. Kizibu nnyo ekika ekyo kugenda mu maaso. Kizibu nnyo ofuna obukuumi bw'ekika ekyo. Entebe gy'otuddemu ekuumwa butalabika. Obugikuuma. Njagala twogere ku kiyitibwa amadiini gano yekyo. Lwaki ngamba nti kyabulabe nnyo? Amadiini kye ki? Amadiini buwangwa. Kigedde? Amadiini buwangwa bwabo abagatandikawo. Era bw'ogetegereza ennyo omusingi gwago gwa buwangwa obuvudira mu buwangire bwabwe gye basibuka eyo gye basibukira ddala. Ng'ekisooka mu kyo bwe twogera kati kangeze ku Yesu kale kubanga ate basinga okwenyumirizaamu nnyo bitala mwana wa Katonda. Omutonzi teyali musiru kutonda muzungu n'atonda n'omuddugavu n'atonda n'omuchina n'ateekawo n'omuyindi, yali musiru omutonzi. Naye yalina ebigendererwa okwawula obubinja nga bw'olaba nti omulokole, mukatuliki, musiraamu, muprotestante, teyali musiru kutondawo bibinja bifaana bwe bityo. N'abawa n'emirimu egy'okukola nga gyanjawulo. Era bw'otunuulira amadiini nga n'abutandikawo kati nga aŋŋambe kale nga Yesu mwana azaalibwa abaamuzaala bwe tannaba kubeera ku nsi abaamuzaala kyogamba nti bonna bali bakaafiiri. Abaamuzaala tebaalina ddiini. Eddiini yabwe gye baalina bwe buwanga bwabwe bwe baasinzanga. Abantu bano baalinanga obuwanga bwabwe. Eddiini kintu kibatandikawo obutandisi ng'olukiiko lituula ffe nga bazzukulu ba Ssentamu, bazzukulu b'amawejje ne tugamba tutuule wano tukole kampani ejjafulumyanga engoye, ejjafulumyanga engatto. Ffe abagitandikawo eba kampani yaffe. Tutuuka ekiseera ne tugaziya kuva mu ffe abagitandiseewo ne tuyingizaamu n'abatuliraanye abalina obwagazi ku kampani yaffe ne tubayingizaamu. Era nekituuka ekiseera ne tulabako okwengezaamu ne disitulikiti ezituliraanye n'ensi endala bwe tutyo kubanga tunoonya akatale aka bizinensi yaffe eyo. N'eddiini zino bwe zaali. Ddiini zo zatandikirwawo mu kifo ekiyitibwa Vatikaani. Ezatandikirwawo. Nga zitandikirwawo abaali abalaguzi. Era ekifo ekyo kirina botanical name eyitibwa Source of Sorceries. Ekkuŋŋaaniro ly'emyoyo ery'obulaguzi. Ekkuŋŋaaniro ly'obulaguzi liyitibwa ekifo ekyo kituula mu Italy. Vatican kibuga ekituula mu Italy. Kyokka ate ekiri mu kibuga ate era ekinene ekiyitibwa Roma. Bwe muva ekifo ekyo si kibuga ne kabuga akatwala kanyikemu otwala kabita bibi. Ebitabo bino bitusoma ne mugoberera Bayibuli Qur'an zawandiikibwa bantu nga ggwe. Tolowooza nti musambwa oba malayika ava mu ggulu n'ejja newandiika ekitabo ekyo, tekiriiyo. Zawandiikibwa baki? Bantu. N'olwo obutamanya bwaffe bali ne bajja ne batubuulira ne batugamba nti muwamwe gwe musinza sitaani nammwe ne mugamba nti sitaani kyabaleeta okusaanyawo buli kye mulina era kye kifaafaganyizza ensi eno. Kigenda bulungi nnyo. Temusinza sitaani kubanga n'obulamuzi bwe mulina. Kamala ekintu kimu ekirala nti bw'omuntu wabanga afudde alamusibwa oba alamulwa bajjajjaabe okuli ekikamwava n'ekyebukojja kuba bye byamuleeta ku nsi ebyamutonda bwe butonzi mwava obubiri obwo obutonda omuntu bye bimulamula. So lwaki abatusooka nazi kuno baakungubaganga ennaku eza Ssewamala. Ennaku za Ssewamala ze ziriwa? Omuntu wamala okuziikibwa wabangawo ennaku nnya zibakungubaga ezo tuziyita ez'obulamuzi. Ennaku ezo zabanga zirindirira oli okukakana oli wansi wali walindirira ejja erimutwala mu bulamuzi. Ejja erimutwala mu bulamuzi gy'emizimu gyewammwe egy'ekika kyo n'egyebukojjabwo. Era bagenda okubuuza ebibuuzo sayidi zombi, sayidi emu eyimirako ekika kyo, sayidi emu neyimirako ebukojjabwo. N'ogenda ng'obuuzibwa omu ku omu, nze wammanya saakumanya, wagamba kino saamanya, yakola kino saakumanya. Kubanga omuntu yenna azaalibwa n'ebbanja. Tuyita ebbanja gwe mulimu gwateekeddwa okukola ebigendererwa. Kibula omwana azaalibwa nga alina akabonero akakole nti oyo mwajja kuba mu lubaale. Si buli asamira mu nsi nti agenda kuba musawo. Si buli asamira mu nsi nti agenda kuba ssenkulu. Si buli asamira mu nsi nti agenda kutula mu mbuga. Era si buli asamira mu nsi nti wakutula mu mbiri. Eryola agenda osamira mu nsi nga yeetaga ndeku yokka. Kiko eriyo agenda osamira mu nsi nga byetaaga bingi okukola. Atule mu mbuga eyo nga gwe mulimu gwe. Ewala ekyokunywa n'ezzadde alizaale nga atula mu mbuga eyo wa kiggwe ekyo.
eriyo linga musawa ina kujenjaba bazzukulu eriyo linga yatula mu mbiri nga gwe mulimu gwe kyokka eriyo lageno genda kusamira ave yatere era adde mu mirimu gyakole umusange nga na munnaddiini nga talina lubayita mubanja owoze lwaki kubanga ali mu mirembe gye ekyagala kyakola kati lubadde kyakola ki takyamubanja abakubanja bano bakubuuza bano sayine sayidi akubuuza nze wategeera ensonga zo omulimu gwe wagusuula wagutwala mu maaso wakola omulimu gwo tewakola mulimu gwe era ovunaanibwe teri yesu agenda kukubuuza ng'ofudde teri muhammadi agenda kukubuuza ng'ofudde tegedde teriyo nsi eyitibwa nkomerero enkomerero bwe bulamuzi bwo enkomerero bye ebyasa mu bikyukire ebyasa bikyuka nga bagamba kyasa 2020 nkomerero egenda kubaawo gaali makyusa ga nsi ng'ensi eteekeddwa okukyuka eddeyo ate kyuke egere ku mulembo ki ekyasa ekirala kitandikewo buli kyasa gwe mulembe ogujja n'ebyago era n'enkola ekyuka obutonzi bukyuka obutonde bukyuka kyokka kirungi bukyuke mu bulungi nga temubusobezza tegese bulungi nnyo twegendereze nnyo ebintu ebimu naddala byetukola nga tusinziira ku nsinga byetusinkana mu nsi mulimu ebitundu bya mirundi ebiri mulimu ekikuluŋŋamya mulimu n'ekikuwabya teri kiyitibwa sitaani mu nsi ekikuwabya kiyitibwa sitaani ekikuluŋŋamya ekiyitibwa omutonzi kyokka byonna kwe kuvuganya nga bulaba ettiimu y'omupiira kisaawe ne mu kisaawe beeramu ttiimu bbiri ewangulwa n'ewangula tegedde yeno ensi kisaawe ate kyokka ensi lugendo bw'otambula obulungi teweekoola bw'otambula obubi weekoona enjala n'ozijjamu lugendo okutuusa mu buwanguzi tegedde bulungi nnyo kyannaku nnyo ate kyansonyi nnyo nga abakulembera ennono ate mwe mukulembedde okusaanyawo ekiyitibwa ennono kyannaku nnyo era kyansonyi nnyo abakulu b'ebika bya Buganda ekiyitibwa ennono bakisuula naye nga sibanenya kusuula ekintu ekyo tebayigirizibwa ngo kiyitibwa nnono nti bakulidde mu mirembe egibaddeko amadiini ate emirembe gye bakuliddeko ng'oli agamba tosembereranga ennyumba eyo yeyitibwa kasubi togendanga mu busamize abeera sitaani omwana nakula nga bamulaga nti eyo ennyumba sitaani omuzimu gwajjajjawo sitaani ajja ku mutwe abeera sitaani kati bagenda omu okulembera ebintu bino ng'amanyi okulembera ekika nga yakiraba ng'akulembera eggombolola oba akulembera LC5 naye bino bintu bibiri byawukana ebintu bibiri byawukana nnyo obuwangwa kintu kigazi nnyo mu buwangwa bunyini ddala mu bika byaffe nyamba buli ekituli mu kitegeere mulimu obukulembeze bwa mirundi ebiri mu bika byaffe mulimu obukulembeze obw'ennono obwebutambulira mu njigiriza eyokunonoleza nti omuntu bamwabiza olumbe kyokka mu lumbe okulwabya mulimu ebikusike olabira nga mubikola nga temanyi makulu gaabyo okwabya olumbe kiki omwana bwaba azaalibwa nabugirako omwana owokubiri ayitibwa ekitanyi omwana oyo afugibwa era ensonga kyafugibwa gubeera musingo gwa walumbe ogunaalera ono asigaddewo alina amagulu n'amaaso atambula asobola okutambula era n'awerekerwako omulongo wa kabaka ow'ekyama ayitibwa kisiikirize omuntu yenna waali aba n'ekisiikirize oyo mulongo wa kabaka waja buli ekintu ekiramu kyonna kirina ekisiikirize ayitibwa atya ayitibwa kisiikirize ekintu ekyo bwe kituuka ekisiikirize bw'abazzayo obubaka kyekyabya olumbe luno kubanga kisigalamu mu nnyumba kati mukabya olumbe tufulumya olumbe afulumya ekisiikirize ekyo mu nju kuba ye walumbe akuli ku lusegere azzaayo obubaka obwo tufulumya olumbe olwo olwokuba nti obuyinza bwonna bugabibwa ayitibwa katikkiro yagaba obuyinza bwonna kabaka bwalero obuliwo olwayo mu kabaka bwa Buganda obuyinza bwonna bwa minisita bugabwa katikkiro Peter Mayiga yalina obuyinza obugaba ki obwami kabaka yasiima busiimi obwami obwo bwagabye naye yabugaba ne mubutalabika bwe kiri era nebibala mu lumbe waba abya olumbe eriyo omuntu ayitibwa omukeeze oyo omukeeze yaba nannyini lumbe tegeda bulungi yakeera agaba obuvunaanyizibwa bwafulumye ki ye muyitibwa omukeeze ennyimba olumbe eryo gye luva kyokka akatalabika kali omwo akiikirira ekitundu ekiyitibwa ekyakawumpuli katikkiro kkubo gwaba akiikiridde mu bukola ki mu butalabika ebintu mu bitegere bulungi
Katolera mukulu w'ekika bw'ogamba nti oyabya olumbe naye tokkiriza mu busamize, tokkiriza mu mizimu nti sitaani n'ennyimbe ziveeko tozaabya ne mu kika kyo zigobemu n'ekivunikwa kyeyambule kuba omugugu weetisse gwetisse obutalabika olimu abaana abalongo, olimu emizimu, olimu emisambwa, olimu amayembe, kyekifundiko ekyo weetisse kyekitegeeza. Tegera bulungi nnyo. Kyokka abakulu b'ebika basinga obungi basudde ekintu ekyo, naye lwaki waabulawo olujegero oluyunga abayitibwa abasamize alina abakule n'abataka b'ebika. Nze no ayindowooza lwandibadde tutondawo olujegere oluyunga olutugatta oba olusiisira oba olusirika lunaasomerangamu tugabanenga eby'omwoyo n'ebyobulyammere tugabanenga koona n'abataka b'ebika abo. Abataka b'ebika bassekabaka bakabaka abasooka bavuga nnyo obwakabaka bwabwe bulungi lwakuba lwaki nti baatambuliranga wamu n'abalaguzi. Era kabaka yafunanga okusoberwa ku bukulembeze bwe naye afuna obubaka nti genda mu lusozi Bweguti mu lubiri gundi n'atambulanga omulaguzi oyo n'amulagula n'avunula ekirooto kye n'amukuba omweso n'amulagula n'amuwa obujjanjabi n'amuwa amagezi obwakabaka ne butambula nga ntende. Ekyo lwawo tekikyaliwo. Buli kabaka aba n'omukongozi analambikanga obwakabaka bwe bunatambulanga. Olwayo kati omuntu ataba mu kifo ekyo n'akituulamu naye ayagala kuba na buyinza busingana bwakabaka kubanga alaba nga yamuwabula. Nakyo kyononye nnyo omululu gw'obulya mmere bususse ne gwonna nnyo ennono. Abakulu b'ebika mu busolya bwaffe waliyo ebiggwa byaffe ebifuga ebiruŋŋamya ebika byaffe. Abakulu b'ebika beewaze nnyo ebiggwa ebyo. Embiri ezo ezituddemu obuyinza bw'ebiggwa eby'obusolya babibeera bbali. Olwayo kankubuulire nze mbeera mu nkiiko z'abakulu b'ebika abazzukulu b'ebika n'ayita olukiiko n'ayita abazzukulu be bonna bamalako omwaka. Naye omanyi byayita byakulembeza bannaddiini babeera ku mwanjo ne musula nga musaba ne musiba nga musaba musabaani, musula musabaani, musiba musabaani. Jjajjawe yakuwa obuyinza obwo mu ntebe mw'otudde n'omuleka ebbali. Jjajjawe yakuwa obuyinza obwo mw'otudde n'omuyita sitaani. Embiri ezo zitudde ku biggwa byaffe obusolya bwaffe mbabuulira mazima zaavaamu obuluŋŋamu zaafuuka z'abalya mmere koleramu ssente busawo. Tezaabanga za busawo. Zaabanga za kuluŋŋamya bazzukulu ba kika ekyo. Obubaka ne bukusindika agenda ku kika kyewammwe okolera omukolo bwe guti. Togenda mu nnyumba ya Kayiira, togenda mu nnyumba ya Nsereko, togenda mu nnyumba ya Namwama. Wabula ogenda mu lubiri olwo oyo gwe bakusindiseeko akole omukolo ogwo olubiri olwo otwala ekika ekyo. Oba ntegerekesa bulungi oba? Ebyo byonna twabisuula tebikyaliwo. Abatuula mu mbiri bazituulamu okukoleramu ssente. Naye nga wabangayo ateekeddwa okutuula eyo n'alindirira abazzukulu bano. Era n'ebijjulo ebyakolebwanga mu mbiri ezo ez'obusolya n'emikolo egyo nnono nga gikolebwayo. Olwaliro omukulu w'ekika banatera nagana kwabya nnyimbe banatera zigano zaabya nnyimbe. Ate abakulu b'ebika nga kyebasinza otegeeramu ennyo. Tubeera mu misomo gy'ebika teri yasomesa buwangwa basomesa nnono. Obuwangwa n'ennono bitambulira wamu byo byebiriwa ennono kunoonyereza bajjajjaffe baakolanga. Ate obuwangwa okugjayo obuwangire bwaffe ebika byaffe birina obuwangire bwabyo kwe byakkiramu. Tegedde bulungi nnyo. Ekintu ky'abantu abakulembeze tubisudde nnyo nnyo abakulembeze buli mutendera gw'oliko nga abakulembeze kabwe gwalujja ekifuniko kya jjajjaawo ky'oyambadde kyakitawo ky'oyambadde kikitegeeza omulimu jjajjaawo wakasolya gwakola naawe oteekeddwa gukola mu lujja lwa jjajjaawo kasoba nga wayambizibwa ekifundiko ekyo ne kikwambazibwa. Si abakulembeze ebika byaluŋŋamanga nnyo byakoleranga wamu. Buganda kinyusi, Buganda muganda baakoleranga wamu kye bafuula muganda. Tekiri nti nno nga bwe mu binonooza mbu amawanga gabeine gajja gegatta ne gakola omuganda. Obuganda bwali weebuli.
Buganda bwali weebuli so tebagata bugatte nti bufuuka omuganda agempulira abantu babinonooleza nti babigatta. Buganda bwali kolaki? Waliwo ebika ebyatambuzanga obuganda buno, Buganda ke bwatambuliranga. Kigedde kibufuula obuganda ekigambo kiri kimu okuva wansi mu luggya makaago ojja ogoberera mpaka ku kabaka. Egyo ni mitendera. Gwe owakitaawe ekitiibwa, kitaawo nawakitaawe ekitiibwa, jjajjaawe ekitiibwa, jjajjaawe nawajjajjaawe, n'owolunyiriri, n'ow'omutuba, n'ow'essiga mpaka ku wakasolya, n'owakasolya nawakabaka. Egyo kye kikola ki? Kikola Buganda. Singa ojjawo ebika ebyo ne bivaawo Buganda buggwawo. Kise bulungi nnyo. Bwe kiri wakubalangira ne kijja bagira. Ebifo byonna ebyennono byonna byandibadde bikulembera balangira. Naye omulangira buli wakwata asanyawo obusanya, anonyawo ssente, anonyawo okunyagawo obunyazi, kusanyawo obusanya. Buli basanga bakalanira byanfuna, amataka gonna galiko ennono ne bagasanyawo. Ku balangira osanga balangira batono nnyo abakyalina mu nnono, nga n'abagirimu bayayana kufunamu ssente. Kiraba abalangira bali mu nnono baki? Batono. Kyokka abagirimu bayayana kufunamu ki? Funamu ssente. Ekintu kino tekiri Buganda wokka, kiri mu Bwakabaka bwonna. Kule bwa Bunyolo, kule bwa Busoga, n'omumbuze busanyawo ngo bwa Bugabe bwasaanawo lwa mululu. Kigedde ate eggwanga lyonna etalina nnono tiriba na makulu. Kyokka eggwanga erikwata ku nnono likulaakulana kubanga ennono bwe buzadde. Kiringa mutambula mu nsi abagamba nti ddayo keewammwe, ng'ensi ekusobedde ddayo naye gaddayo keewammwe. Ekintu ekyo kigazi nnyo kyebagaddayo wammwe kigazi nnyo, kambabulire mwe kikumanyi kigazi nnyo. Atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga. Ekintu ekyo kigazi nnyo kambabulire. Amawanga agekutte ku Bwakabaka, Saudi Arabia yensi esinga obugagga wano, China yezimu ku nsi esinga obugagga, Bungereza yennyini mwe bajjako ebyammwe, yezimu ku nsi esinga okubeera obulungi, ziri ku Bwakabaka kwe zitambulira. Mwe abatalaba mwakula mutya? Omuntu okuyimirira ku midiya, so midiya ku nsi yonna yonna nekulaba nga oli Kabaka ovuma n'omuyisamu olugaayo omukulembeze ow'ennono, ovuma omulya mmere y'omusambu oguli mabega w'obulya mmere obwo ogumanyi, n'amanyiga g'ogamanyi, omanyi obuyinza bwagwo, ogende mukagossa n'okufaako kuli mikono gya Kabaka. Muve mu kubisibwa bano ebintu bino eby'ensi olwaleero ebiriwo ebyensi ebiriwo bannaaye, muve mu kubisibwa kubisibwa. Ensi eno efugibwa obutalabika. Ensi eno tefugibwa bulya mmere, efugibwa obutalabika. Era olaba bulemu bwa ku nnono buli kimu kisaanawo. Kikabirako ekyango ebibira bigenze bisaanawo mu nsi mu ggwanga muno, n'obutonde ne bukyuka, omusana ne gwokya abantu, enkuba n'etonya butakisobola gisuubira, n'etonyeragana n'okukya, kibuyaga n'afuuka kibuyaga ne mulajana. Obwo butalabika geemanya g'obutonzi agafuga ensi, geemanya g'obutonzi agafuga ensi. Ani amanyi wajja omukka gw'ossa buli lunaku? Era bwe guvaamu bakubika bubisi ne bagamba nti oyo muki mugenzi mufu, okuyita mufu kuba koze ki? Guvuddemu mudde ku nnono. Mutegeere gye muva, musobola okumanya mutegeere gye muva, mumanyi gye mulaga, kubanga gy'ova ye kulaga gy'olaga. Gy'ova ye buwangire bwo, gy'olaga ye nnono yo. Tegese bulungi nnyo. Ebintu bino bikulu. Abakulembeze abali mu mbiri ezirimu obutonzi, abali mu mbuga ezuddemu obuyinza, abali ku biggwa eby'ebika byaffe, muteekewo empuliziganya n'abakulembeze ababakulembera mu bika byammwe. Munaabeera ku ssiga yakulembera essiga naye nga tamanyire ddala kiyitibwa bujjajja, ne mukeera enkya amadiini ne gafuuka amadiini si gammwe. Si mabi nga gobeere kuba gayigiriza empisa, naye ate mabi kubanga gasaanyawo obujjajja bwammwe gye muva, gasaanyizzaawo gye muva, gasaanyizzaawo nnyo entegeera yammwe, goozezza nnyo obwongo bwammwe, ne mulemalanga n'omuntu amanyi nti teri kiyitibwa ki? Kiyitibwa lubaale. Lubaale gyali okumanya gyali singa mu nsi toliiwo, singa taliiwo singa toliiwo. Lubaale alina ebitundu bibiri, alina ekitundu ekiyitibwa olubaale, oyo alubaale atunda mu butonzi, n'abalina ekitundu ekiyitibwa olubale,
oyo lubale oluva mu mukyala luva mu muntu ayitibwa omukyala. Lubale ayitibwa olubaale bwe buwangwa oba mu buwange. Omutozi bwe yawanga w'enseno abanga emyoyo gye mitonde. Kyokka lubaale ayitibwa ava mu lubale ye lubaale ayitibwa obutende oba obuzaale ye mwana azaalibwa omukyala. Omukyala azaala omubiri naye ogutuddemu omuzimu gwe tuyita omwoyo. Kiyita omwoyo muzimu, kiyita malayika misambwa, kiyita omwoyo muki mizimu. Kigadde olubale lutudde muki mu lubaale lutya. Muno mu nsi otambula nga weegazanya tolina bikwatako mu ebbanga lyereere. Sikati liriiwo tewandibaddewo. Kitegeeza olererwa lubaale yakulera. Mutegeere ebintu mu bulungi bwabyo. Ate mubitegeere mu nkola mubonyezabonyeza nnyo ebika byononese okuva ddala ku bakulembeze b'ebika abataka b'ebika okukka wansi mu mpya zaffe. Abasika abasikira empya zaffe basanyizzaawo nnyo obuwangwa. Obeera mu zikyaki n'atuuka n'osanyawo ebyajjajjawe nga biteeka mu kyaki, abiteeka mu mizikiti. Atunda asaanyawo Yesu ajja muddizaawo. Gwe tamanyi na gy'ava, tamanyi bwe yali afaana, tamanyi na makulu ge. Yafuuka dda muzimu, yafa nasigala muzimu. Ate gw'ova omwana omubi n'oli yafuuka muzimu, gw'ovuma nti mubi, naye ogw'oligwa omulungi ogwa Yesu ogwajjajjawo gwe mubi. Mutegeere ebintu ebyo mu butuufu bwabyo. Kale kinyiziza anansonyiwa naye nga ge mazima. Weewaawo.